Congratulations, His Excellency the elected President of Uganda okutuuka ku buwanguzi buno obwa Oscar Awards. Bannange tukuyozaayoza mukama waffe, weebale nnyo kwewaayo, weebale nnyo kumalirira, weebale kwagala ggwanga lyo. Congratulations kitaffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kitaffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'okwewaayo kwewaddeyo, era twebaza mukama akusobozesezza ate okutuusa wano. Tweyanzizza nnyo bannange, mwebale kukola. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine weebale kukolaganira wamu ne bannayuganda. Congratulations mukama waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected President of Uganda. Obuwanguzi buno bwotuuseeko bannange tuwuliranga ku bwasanyu nnyo gye tuli era butwalira ddala maaso. Tulina omukulembeze alina kyatugattako, tetulina bano balina bye batubbako. So tutwala obuwanguzi bwaffe buno mu linnya erya Yesu, butubeerere buggulewo obuwanguzi bwaffe bulala bwonna obwabbibwa obwazibikirwa mwami Yoseri tebuhabulwa awamu n'akabinja ke. Bannange congratulations mukama waffe His Excellency the elected President of Uganda. Tukwagaliza birungi byerere, omukama ayongere okutukukuumira ate era n'okutambuza okutuuka ku buwanguzi obulala bwonna. Olabe nga kkubo lya buwanguzi ebbanga lyonna era obuwanguzi n'essanyu bitambulira wamu naawe. Tukuyozaayoza okutuuka ku lunaku luno olwaleero. Congratulations. Kati ab'ennugu bawulira bafa, ab'ennugu bafa baaba, ab'ennugu mufe ennugu. Nenga ye omukulembeze waffe ebintu abikoledde ddala. Congratulations mukama waffe. Bigawo bingi tino lwaki Kyagulanyi Ssentamu agera w'eggwanga n'alaga ensi mu documentary ye ebibi ebikolebwa mu Uganda wa bad side y'ensi yaffe Uganda. Njagala mbabulye bino ebigambo mubitegeere bulungi. Nelson Mandela ffenna gwe tumanyi kuba ekyokulabirako ekisinga okuba ekinene wano mu Africa. Bwe yali ayogera ku bikolwa ebyabikolebwa mu nsi ye ebibi, teyawanako ku nsi ye, wabula yalinga asiga kifaananyi kibi ekyalinga mu nsi ye, era nga buli omu yali akikkiriza lwa nsonga byali bikolebwa. Nze njagala omuntu aveeyo aŋŋambe nti nno ebiri mu documentary eyo eya Kyagulanyi Ssentamu byakolebwa bannakenya oba tebyakolebwa gavumenti ya Uganda. Lwa nsonga nsiwulirangayo gavumenti ng'evuddeyo n'egamba bannange ebiri mu documentary eyo si ffe abaabikola, naye tevangayo byogerako lwa nsonga emanyi bituufu. Ebintu ebiri mu documentary eyo byakolebwa wano mu gavumenti ya Museveni, nga gavumenti ya Museveni yebikoze. Njagala mbabulire ensonga eno. Omanyi abantu bangi nnyo bavuddeyo ne batugamba lwaki temupostinga ku nguudo ennungi, lwaki temupostinga ku kisaawe kye baazimbye, lwaki temupostinga ku malwaliro ge tuzimbye. Njagala mbabulire ebigambo byange bino. Wano mu Uganda mafia kasita amanya ne bagenda kuzimba oluguudo ng'agenda wabweru w'eggwanga ng'afuna contractor ng'ajja amugamba ku ssente ze bagenda okuweza okuzimba eddwaliro oba oluguudo, njagala tugabanire mu makkati ssente ze bagenda okukuwa. Naye njagala mukimanyi no ssente ze baba bagenda okukozesa okuzimba eddwaliro oba oluguudo baba beewoze neewole. Kale noweekanga nti nno ssente ezaali badde zizimba amalwaliro abiri oba enguudo ebbiri zimbiddwamu oluguudo olu lumu oba eddwaliro limu. Bamafia bo ne beegazaanya, naye ate nga mujjukire ssente ezo eziba zikozeseddwa bazi baba beewoze, ani azisasula? Yenze Cabex, yenze gwe oba gwe omuntu. Tinno nze ngenda nenzigulawo edduuka lyange nensasula license, nensasula URA, nensasula kasasiro, nensasula amasannyalaze, nensasula renti, nensasula n'ettooyi. Ate era jjukira wemba ngenda ku mulimu kozesa amafuta ne wemba nzirayo oguna gonna musolo guli awo. Ate n'ewaka nakiganda n'abaana bange nobalekeraako okulya ogonna gonna musolo nze agusasula. Naye sooka weebuuze lwaki mu gavumenti ya Mwami Museveni nga mulimu rivers nnyingi ne lakes nnyingi mu nsi yaffe, lwaki tagaba no ku bintu byonna omunnansi wange byabampadde, lwaki wakisimwayo ku mazzi ag'obwereere ng'akasiimu olw'okubanga nasasula omusolo? Ffenna twakitegedde tino kati ebbanja lya Uganda essaayo liri abunnomu lyayisiza ne mu 10, naye obuzibu buva luddawa.
lwansonga nti n'abakungu abali mu gavumenti bo beegazanya nga bagala gwe nongana okwala sente z'omuwi w'omusolo ez'omuwi w'omusolo n'ogulya sekandi kadaaga emmotoka n'owayako n'ezaalaawenses naye ng'okuzza sente z'amuwi wa musolo naye ku bantu abo basobola okukozesa sente zaabwe ne beegulya ebintu bye baagala naye gwe wakutte ku sente z'omuwi w'omusolo kati nze bwenveerire nkugamba sigera postinga bintu eyo amalwaliro oba enguudo lwansonga nkimanyi bannyuunyuuse gwe noveerino ngamba ati nekyo kikyamu nedda muganda wange si kikyamu awula bubeera bulumi bwempulira mu mutima gwange neŋŋamba nedda kino si kyekituufu ekirina okukolebwa mu Uganda bannayuganda muzookuke naye Museveni yennyini yakyogerako mumujjukira yagamba kamya beti kamya abantu bange abali enguzi beka bagobaganya we batyo bajja genda wabiri w'eggwanga ekitegeeza ni mwayi Museveni abimanyi kalize bwenvayo neŋŋamba no sigenda postinga luguudo sigenda postinga ddwaliro manyi obulumi bwempulira bungi nnyo lwansonga nsasula omusolo naye ate ng'omusolo gwensasula sina kyenfunamu nga munnansi wabula ebbanja buli saa liba lyetuuma n'abazzukulu bange n'abaana bange bagenda disasula kati gwe okuba nti nno ozimbye akaguudo oba ozimba eddwaliro gwe noveeyo nongamba nti nno kati positinga ebyo nze nsooka n'entunuya ki ekiri munda muli baganda bange eno ensi yaffe ffenna naye tuveeyo twerwaneko bwe yali ayogera ku bikola ebyabikolwa mu nsi ye ebibi teyawanako ku nsi ye wabula yalinga asiga kifaananyi kibi ekyalinga mu nsi ye era nga buli omu yali akikkiriza lwa nsonga byali bikolebwa nze njagala omuntu aveeyo aŋŋambe nti nno ebiri mu documentary eyo eya Kyagulanyi Ssentamu byakolebwa bannakenya oba tebyakolebwa gavumenti ya Uganda lwansonga siwulirangayo gavumenti ng'evuddeyo negamba bannange ebiri mu documentary eyo sifa abaabikola naye tevangayo byogerako lwansonga emanyi bituufu ebintu ebiri mu documentary eyo byakolebwa wano mu gavumenti ya Museveni nga gavumenti ya Museveni yebikoze njagala mbabulire ensonga eno omanyi abantu bangi nnyo bavuddeyo ne batugamba lwaki temupostinga ku nguudo ennungi lwaki temupostinga ku kisaawe kye baazimbye lwaki temupostinga ku malwaliro ge tuzimbye njagala mbabulire ebigambo byange bino wano mu Uganda mafia kasita amanya ne bagenda kuzimba oluguudo ng'agenda wabweru w'eggwanga ng'afuna kontrakita ng'ajja amugamba ku ssente ze bagenda okuweza okuzimba eddwaliro oba oluguudo njagala tugabanire mu makkati ssente ze bagenda okukuwa naye njagala mukimanyi no ssente ze baba bagenda okukozesa okuzimba eddwaliro oba oluguudo baba beewoze neewole kale noweekanga nti nno ssente zaali badde zizimba amalwaliro abiri oba enguudo ebbiri zimbiddwamu oluguudo olu lumu oba eddwaliro limu bamafia bo ne beegazaanya naye ate nga mujjukire ssente ezo eziba zikozeseddwa oba zibaba beewoze ani azisasula yenze Cabex yenze gwe oba gwe omuntu tinno nze ngenda nenzigulawo edduuka lyange nensasula license nensasula URA nensasula kasasiro nensasula amasannyalaze nensasula renti nensasula n'ettooyi ate era jjukira wemba ngenda ku mulimu kozesa amafuta ne wemba nzirayo oguna gonna musolo guli awo ate newaka nakiganda n'abaana bange bino balekeraako okulya ogonna gonna musolo nzagusasula naye sooka weebuuze lwaki mu gavumenti ya Mwami Museveni nga mulimu rivers nnyingi ne lakes nnyingi mu nsi yaffe lwaki tagaba no ku bintu byonna omunnansi wange byabampadde lwaki wakisimwayo ku mazzi ag'obwereere ng'akasiimu olw'okuba nga nasasula omusolo ffenna twakitegedde kino kati ebbanja lya Uganda essaayo liri abunnomu lyayisiza ne mu 1,000 naye obuzibu buva luddawa lwansonga nti n'abakungu abali mu gavumenti bo beegazaanya nga bwe baagala gwe nongana okwala sente z'omuwi w'omusolo ez'omuwi w'omusolo n'ogulya sekandi kadaaga emmotoka n'owayako n'ezaalaawenses naye ng'okuzza sente z'amuwi wa musolo naye ku bantu abo basobola okukozesa sente zaabwe ne beegulya ebintu bye baagala naye gwe wakutte ku sente z'omuwi w'omusolo kati nze bwenveerire nkugamba sigera postinga bintu eyo amalwaliro oba enguudo lwansonga nkimanyi bannyuunyuuse
gwe nova ino ngamba ati nekyo kikyamu mwedda muganda wange si kikyamu wabula bubeera bulumi bwempulira mu mutima gwange ne ngamba nedda kino si kyekituufu ekirina okukolebwa mu Uganda. Bannayuganda muzuukuke. Ne Museveni yennyini yakyogerako mumujjukira yagamba kamya beti kamya abantu bange abali enguzi beka bagobaganya we batyo bajja genda wabiri w'eggwanga ekigenda mu Museveni ayimanyi kalize weevayo nengaba no sigenda postinga luguudo sigenda postinga ddwaliro manyi obulumi bwempulira bungi nnyo lwansonga nsasula omusolo naye ate ng'omusolo gwensasula sina kyenfunamu nga munnansi babule ebbanja buli saa bali etuuma n'abazzukulu bange n'abaana bange bagenda disasula kati gwe okuba nti nenga okuzira sente za miwa musolo naye ku bantu abo basobola okukozesa sente zaabwe ne beeguya ebintu bye baagala naye gwe wakutte ku sente z'omiwa omusolo kati nze bwenveerire nkugamba sigera postinga bintu eyo amalwaliro oba enguudo lwansonga nkimanyi bannyuunyuuse gwe nova ino ngamba ati nekyo kikyamu mwedda muganda wange si kikyamu wabula bubeera bulumi bwempulira mu mutima gwange ne ngamba nedda kino si kyekituufu ekirina okukolebwa mu Uganda. Bannayuganda muzuukuke. Ne Museveni yennyini yakyogerako mumujjukira yagamba kamya beti kamya abantu bange abali enguzi beka bagobaganya we batyo bajja genda wabiri w'eggwanga ekigenda mu Museveni ayimanyi kalize weevayo nengaba no sigenda postinga luguudo sigenda postinga ddwaliro manyi obulumi bwempulira bungi nnyo lwansonga nsasula omusolo naye ate ng'omusolo gwensasula sina kyenfunamu nga munnansi babule ebbanja buli saa bali etuuma n'abazzukulu bange n'abaana bange bagenda disasula kati gwe okuba nti nno ozimbe akaguudo oba ozimbe eddwaliro gwe nova eno ngamba nti nno kati postinga ebyo nze nsooka n'entunuya ki ekiri munda muli baganda bange ensi yaffe. Congratulations Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mukama waffe tukwogera okuyozayoza kutuuka ku buwanguzi buno obwa Oscar Awards 2024. Kulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye yabadde omuwanguzi. Tweyanziza nnyo mukama waffe tweyanziza tusiimye nnyo tusiimire ddala Lekeri President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ebintu abikoze nate banange. Mukama yatuwa omusajja ono omulwanyi omununuzi ensigo etaddeko amaaso ate atututte bulungi. Tuli basiimu nnyo mukama waffe His Excellency Deputy President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tweyanziza nnyo era tukugamba congratulations. Weebale kutukolera bulungi, weebale kutwala Uganda maaso era weebale kwagala ggwanga lyaffe Uganda ku lwa Uganda yaffe okutambulira awamu.